nnyo agwagenda amaaso kwanga ate otugoberera kwebaza emirimu gye weekolera muzzukulu wa Kisolo Matinchimbwa nze ndiwo ate era ndi ne Uncle B ni ogamba otya Nikiria ki ekiriwo tewali embeera ki eri mayoyo ebiki ebyo mayoyo mayoyo kitegeeza nti mayirizo mbeera yakuyiriza enewe sijja bigenda munyula kimbeera yakuyiriza naye kasoli bulungi mubiri kyekyo otaleko mbira gutiisatiisa utyo nende mubiri gwange wasuna amabeere Bubi yonka wasuna amabeere nyorabeere omanyi kati abakazi abatana amabeere bakulaba bakwegomba ntiki ekikyo kisajja kiina amabeere naawe neegomba siina kyenkwegomba ate nze amabeere ngaagala bulambuli utya tebuna tabbu tabubagali atya gye tuli mpola mpola ab'okufa bagamba ki tebalina buzibu gye tuli affe gye tuli waliwo omwana yansanze nangubuuza naye bbiini onyirira abadaawo nadde kwa kashi nanga bbiini azima okola mulimu kinaffe tukole wandimuge nti mayoyo nawe genda ndi kansala owaki nakolawo ekibiina ssebo obuwulirira bakitanegwozadde akukubira engoma n'ozina negwozadde yakukubira engoma n'ozina kati kino kyabwa kansala tukansalinga abantu abakulu kasaba va ku mulamwa kasaba funa buzibu waka singa baba balina amagezi naye nga bagezaako geebuza kasaba tukuzuula nti olina amagezi n'olimbalimba ogezaako okugeebuza nga mumuddiza mu layini Hajimiti nkutumiddeko nkwebazizza n'abantu bonna booli nabaawo n'abavuka bange nti babaddeko sayidi eyo mwebale nnyo abagenzeko Hajimiti mwongere okugendayo Haji akole ku nsonga zammwe abagala edduwa naddala adde agamba nti abantu bamuyita omusamize naye si musamize actually ayagala kujja ku kiriyalinga air si musajja musamize musajja wa Quran kitabo ekitukuvu Quran kyatunulamu n'omuwulira byogambye oba ebizibu byo ye n'agenda maaso n'okukusanyako bw'oli wa Bible so naawe oli saidi yo musaidi eyo bw'otyo n'oli musaidi ye bw'atyo bini ogamba ki ndi bulungi mwenna abatulaba bannaye mwebale nnyo malida yakubira ku mami Doreen Canada mami Nakato happy belated birthday Madam Jackie Mukisa Rachel munange sound ukatadde kaka awo kaba kagira nnyo nkulamusizaako nnyo Mukisa Rachel omukulu Moses Grace Rubega ali Canada naye nawe nkubuuzaako nnyo mami wange owe California Auntie Julie how are you Boston abali New York abali St Carolina abali Netherlands Docas how are you mukwano gwange mugagga munange Habiba happy belated birthday abantu bonna ng'otumira beebweru wano wavaawo dda musawo Olindia Heleni wenna balamusizza nnyo abatiimu Kiyumba tiimu Saudi tiimu Dubai babeta home managers maintenance manager babuuzaako nnyo mikwano gyange egyo abaana banvumako kowanudde bakulisaamu eggaali najja ndeeta amaalo ku TikTok naye kati enkulaba ogiriko obawa ne service buli kiro kati mwe baako naawe oli mu gurupu y'abano bendaba beeyita abannanyini TikTok balina n'ebibiina ebibafuga kirimu simanyi balina president wasini abaho Frank n'abalala siri mu oli TikTok oyiyo nga gwe TikTokers so TikToker just ngikozesa kudeliveringira message kale sinanyo bakutumira n'abali Uganda anko kabali nkutumiddeko nnyo mukwano gwange waliwo omukulu omukyala ali Bahrain wa saluni nkutumiddeko nnyo mukwano gwange oyo Bahrain yono omukyali yali yayita takutegedde oyo mulala naye yali Bahrain oyo oyo yali ayagala okumubulira eki yali ayagala okuwa programu ye oli teyali Bahrain yali walala n'abali Uganda tubabuuzaako abali mu tawuni tiimu Kikuubo Kuzairu abatugobera mwenna ng'oteekawo oba oli mu Kikuubo oli mu Kiyembe oli mu dduuka oli mu Zaakedi ng'oteekako akasimuko n'ogawa ekanda teekawo kaddata kata Uganda si mwangu abalina ebirango abagala okubalanga mukubye ku simu yange 0750 90 99 86 oba olina ekirango yangu
suppose Canada bagenda mu summit ya Madam Dorini mu January ekipande kyogenda laba ku screen yage kopa number no nkubidde okwe number ye nemwogera abayina emikolo mwagala ba MCs mwagala decorations mwagala topanga ku nange bampamiwe ogamba nti nayo omuntu omukubiri kati nga omukolo okigotegeera mbaga kwanjula introduction yonna nina okwanjula week ejja ngenda Masaka osobola leeta bako osobola tula waka kyonna kyo versatile so tujja tula fenna awo boyina mukolo nkubiraako namba esimu eri awe yasemye nkaga musatu nabwanda beera mu kutuusaako ne bwe olabye ono era omufuna ne bwe bwanga ng'olina kyoyagala ekyo ng'olabye nze era omufuna tulinga balongo bino twawukana nnyo nti mwe mwabeeranga mu kisenyi ffe nga tuli kasozi enjawulo teriiwo nnyo olw'enjawulo mwalyanga bunga fenna baali basumba abaali batugira bonna baali basumba nti fenna twali basajja balina abasajja ababiri fenna twali tuli wansi w'amafuta g'abasumba fenna twali ku Christian stations fenna twali ku radio and TV ekyo kyo kituufu twali wansi w'abasajja abaweereza Mukama wange era aweereza Mukama wange si kyekyo fenna twali wansi w'abasajja abakazi abakubiri kituufu kyo sikyogedde kyongambye Mukama leka naye mazima zolo kyogera obadde ongamba oti ngambye fenna twali kati kankyogere newe mu lujjudde fenna twali wansi w'abasajja abavuga emmotoka ez'ebbeeyi n'abakazi abawasa abakazi abakubiri ekyo sikyo musumba wo gye wasabira talina mukyala wakubiri simanyi sibadde nnyo mulamu bwe mami Sindi yasooka gwe natandika gwe nalaba tosobola oli munnamawulire tobuzaabuza abantu bakukya abantu bazayo abantu bolabe tuweereza bakyawa nnyo omuntu amanyi amazima n'asirika nze eri neegatayo 2:13 no 2:14 gwe nasangawo kati si gye tulaga abantu nga baavuddeyo nnyo mu kisenyi ate okukuba nnyo mu kisenyi sibimanyi tayimu yabe ng'ate n'omwana yavuddeyo n'agamba mubuuze Kimbo oyo wa Kimbo wavudde kyasirikidde bingi bamuyisa bubi mwana ki mwana ki yali afuna emitwalo kitaba yali buki oba yali waki IT yali waki simanyi ngamba oyo yayogedde yabadde wana ki yagambye nze waliwo omwana atali mati yaliwo omulala nga abanja eri abanja nnyo nantekamu erinnya lyange naga nti no Kimbo oyo mumukwate bulungi ababuuli ate nze atabanja asirikidde bingi naye wagenda mbubanja kakadde nabukadde sibanja tobanjayo kwata wano gamba nti sibanjayo si nyingi bakokyayo ebanjo kyayo zaali nyingi ebanjo kyayo bakokyayo sirike asi kusirika uze manja kwe banjo kya byanjawulo nange bayizasoti sijibanja nti sirika oyogera n'okwokya nti wajja ng'okime kasaalako byanjawulo nange soti sijibanja tojibanja sawa bali tiki soti eri tiki management ya soti eri tiki shuma tumutumiddeko shumba ki wa soloti nze ntumira MD wa soloti yansasula bulungi nange ntumira MD wa Kingdom Media nange yansasula nze navayo semubanja adde 10 ky'omusala gwa soti era nali nfuna emitwalo 5 nze navayo mubanja naye yazinsasula ezimu naye siminaako ttabu n'emu nange MD wa soti siminaako ttabu n'emu nange MD wa Kingdom siminaako buzibu era musanga twebongako nange era nsanga actually nyinza n'okukola radio kwa TV yaffe neta sigwa munana guno guli era tuyinza ogenda tumwebuuzaako MD wa soloti MD anze bombi omusumba wa Christianity ne MD wa soloti sibalina buzibu kubanga ne musala mbasabira musala zange osabirani MD wa osabiranga muntu akusinga kuba bulungi ayinza okuba biwandifunye byonna bidda ku ye oyongera kutikka ye birungi oyongera bitikka ye nga biringa byakutama bini wiiki eno mu nnaku 2-3 nakulabeko nga toli musanyufu ng'oli no munyiivu nno era ndowooza omuntu akubadde okumpi badde akugoberera mu nnaku eziyise 3-2
tobadde musanyufu. Era n'ebigambo ebigambo oli ebyandiise eby'obusagwa binawulidde biva mu kamwako. Nze nga wawulidde ekigambo kyange eky'obusagwa nkolima kyabadde kyefaanaanyiriza sadde mu kuwabula waba otuuka n'ogamba nti nze manyi omusajja essanyu lyandibadde nalyo mu nsi muno ng'oggyeko okuba ne bazadde bo essanyu eryokubiri omusajja mu nsi lyeyeetaaga okubanga ensonga eyo nga namu naye wagaye nti nze singa oddamu notta omuntu atambula naawe oyinza obutaddamu kufuna maanyi ga kisajja. Kyonna kyogedde ndi mulamu siwadde busungu ati kati teach for touch is a fair game. Nkube ndo bakwe red card oba yellow card. Zibigambo byantiisize naye nga bini wano waatuuse era kunoonya anti kooti yaffe kooti y'omwavu mabi kusaba Katonda. Bwe balangidde mwami Abooli nti Skeleton gwe kyakulumiddewa sigudda Skeleton muntu atambula yaga ya muzika ddane mala mu bulamu bini waliwo abantu betubeera nabo nga ze njogera zaabwe nga twabamanyira. Lwaki tubamanyira mujja kukyame waliwo ababayigirako kubanga si gwe gusoza ozamba obeera n'omubbi mu nju omumanyira ti mubbi. Waliwo ekintu kye mugamba kati ng'omwami yo nti ekyokutta abantu kibadde kirudde mu kamwa ke gamu ekiri kuba n'abaana agenda kimala kikolese physical agenda kimala kikole physical oba physical mu buliwo mu buntu kuba yakiseeko ne mukyala we yakiseeko n'abaana be kati ndaba tegabamwangwire gwe ajja tandika okukwata ejjambi ye ebyadda. Kituufu Abooli byayogedde bituufu ate kati obibuuza nti era wedde emboozi ezimu aziteekamu ggwe nti ne bini ekyakikakasa nga ki ti ya myaka 7 ng'aweereza kituufu emyaka 7 nga yalina obulamu bw'omusumba bw'ati kituufu emyaka 7 nga tasasulwa sikimanyi kuba nali simanyi contract yawe na musaala gwawe emyaka 7 nga omukulu aba asasula ku baana ba Soroti abazze ku kyaki eri wansi atula ali mu mmotoka n'abaweera awo w'ebiri owogumu we kituufu owa inawudde ne taata wo munnange naye avuddeyo kuki n'agamba muddeyo ne mwogera naye omuntu yali akwadde ku mazzi taata wange yafadda omusumba wo w'amaanyi w'omukisenyi gwekkiririzaamu gy'osabira gwe wakolerako era omusabira yagambye muvaayo eri ne mujja ne mwogera n'omuntu yali akwadde ku mazzi aba akoze kinene nnyo mu bulamu bwe wandibadde osimanga musinga mutuufu si mutuufu aba mutuufu si mutuufu ndowooza mutuufu nange olaba era sitaani yali akoleddeko Katonda ebirungi nti yayimbakokko era sitaani muggulu ndowooza alinayo ekifo ekirungi ekiyooyoote ndowooza kituufu kyandibadde bwe kiti okimanyi nti abasumba abamu sitaani yasinga okubabeererawo naye ate omanyi nti era sitaani ayigiriza nnyo abantu abo bwe bati abali atabayiikiriza babeera bantu be omanyi nti abantu abo basinga okugwa bwaba teerwanyeeko nnyo abo baba bantu ba sitaani gakuba sitaani kyeyakolera obubi bwalina sebo ayagala omuvimbisa sitaani buli wala nga tomwogerako ng'avaayo ng'akulabisa yalina okubeera ku top ng'akulabisa sitaani alabisa kale muzeeyi waali mu kumulabisa mama namulabyeko yamanze n'alabikako ku TV ebbanga n'ebbanga nga yeekweka amawulire naye wamulabye anyirira mama Teddy we salute you twakutumidde nnyo namulabye wamutumidde nani nze nga nze mutumidde ati kati wogawa tulo twakutumidde olizika twabadde tulina nze kuba wamulabye lulo nange naye bamufunye batya abaana abo bateyagaana kamera naddala mukyazabo manyi mwe ba YouTuber temulina fomula naye nali nvudde ddi ku saidi yo
Oli jibadde ku ngamba leta pamba kusoti sakulaba padi mupe wakube emigo tesalimu sali womba kuba kwanza nali mu kiteso kyo ngamweza kafa gwa kiteso mube walagira bakube ate kusoti nze aliko omuto twalagira mu video obwayita awo tewalaba tewanda bamu kubanga amawule gakwatibwa ne mugazanyo sakulaba kutomaye ndino ekintu ekiba kipangibwa kibaako ba frontier ne behind ya ati gwe wali mbaba behind ya kibaako ne bafifi awo abakiruka ekibaako kagabira amaje golabe je nagenda ku lutalo amudumizi wago kati ye yabeera eno n'ababula ne mugenda mu ne bakupa emiggo mbwa abafudde ne bafa n'ateekayo abalala nakirimu nzibagenyiza okuva ku amatedi kati mwakipanga mutyo gwalyo obusungu wabufuna otya concerned citizen na Uganda akwatibwako kubanga nazaalibwa mukyala anfumbira mukyala ensi etalimu mukyala tesobola kubaawo kituufu bwe ndaba omukyala ng'ayisibwamu amaaso kituufu nga nze kino engeri ekinyigiriza kubuuze nakuzibwa mukyala nazaalibwa mukyala kubuuze ekyaki ezifaanaganako ezo ze twavaamu oziraba myaka 5 ekisooka ebintu byabalokole bizibu bya sizoni si ebyabalokole anti omanyi kino ekintu mukiremye kitegeera bwemulowooza buli akoze ekikaali kye n'agira alowooza nti balokole byaba omuloko nanti kati osanga omuntu gabbira mu linnya lyabalokole gamumuyita pasita nga si kyembanegezaako okufulumya nti kale nkiyisiza mubalokole kubanga nawe mbuuza nti abeefuula sijaga abeefuula kubanga si aliyo nga babawa obusumba oba na biki bo Katonda yabatuma naye baba bagenda otongoza abasumba makyaki gawe bo be babatuma omusumba jalaga Katonda yatuma kyokka oba oli awo nga naye atuma n'omubuuzo ayinza obba Katonda amala kwogera naye nti oyo mutume n'ekintu ekibikolebwa kiri ewamwe batuma omusumba we yatumako talina gwe yatuma naawe ate guli teyamutuma embaale mutaawe yalokoke yali weegundi w'omundeeba mutaawe walabako enjiri ya mutaawe mmeka ku soroti ng'ezannye oba nga njiri ya musumba kiki wali obe ku soroti ng'ezannye nga nti sande n'omusumba ale taliiwo musumba Bugingo naye kubanga ku baweereza be mu kyaki oba basumba be ab'omu kyaki ne bakikwatamu kati enjiri ebaddeko ekiro ku TV alabako olumu mutaawe ku TV okwo ku lwali oba lwa sande nali live naye nga yazze kukyala yali yazze ne mukyala we simanyi ku sande ngamba eno enjiri emaze okukolebwa ku sande kale omusumba nawe sa ku sande nga taliiwo oba tanabafuna budde bwosa lunaku abaawo kale ate bootumye banaafuna distance ekaka sande asobola okuyimirizawo service enamba oba tanatuuka kutuma kale kiba kirungi oba okakasa tonabatuuka kutuma notatuma ate abeewamu waffe gye bali abasumba abateereddwa abagezi mu makanisa amalala naye ekyo ndowooza naawe gwennyini gwe batumye oba ekiseera okituuse kuba nabo bennyini babatuma ng'ojjako bano abeetandikira kuba eri abeetandikira nga ye bishopu w'obuweereza bwe ngaani nga ye paapa ngaani w'obuweereza bwe ngaani senyo nga ani yamutuma okwaki ekimu 10 akiwawaani Kiganda ni yamutuma Kiganda bali mu group yemu Kiganda balabye ekkubo Serwadda ye kimwe kiwaani Sereka Serwadda oba simanyi Bugingo abaana nakiwa Serwadda neta wanga Bugingo ali kimu kya Serwadda ogonna tuna kumusanga omukoti ya Katonda ona yakubye oluyimba ayongeremu John Bosco ayongereyoko omusango gye yagenda okuwaba gwe yagambye atya yagenze ku kooti y'oku luguudo Buganda Road agenze kuwaabira musumba akyaki agifudde Suzana ojjawulira njira musumba Bugingo ekimu 10 akiwaawa akiwa akirya kyekimugezeza
abasumba abanene bawawe bimwe by'ekumi tebalina naye nalabako omusumba gw'amaanyi gwe nalaba akiweerera nga ne munna akimwerako obujulizi ye pasta kiweeweesi awa ekimu ekikumi wa pasta Kayanja ne pasta Kayanja akiwako obujulizi nabiwulirako yakwata ye zafunye kati ebimu ebikumi by'abasumba babizito anti ojja n'okunganya ebirabo bino ebiva mu miliyoni 10 ng'ojjako akakadde otwalewo omusumba wo nga mafuta gongera okuyiika kati ye pasta Kayanja oba aba atatwala wa oba wakayiwa kati ye kayiwa n'atwala wa wa mukama direct oba wa Osborne omusumba mu America yajjanga muno mu Uganda bamuleetanga yajjako ne kolole yadda nominani Osborne naye wambuuza kibuuzo kiri eri nti kanisa ozirabawa kati nali nkuddamu lwakuba n'okikyusa nze abalokole tebeesigika kale abateekayo abalowooza nti balokole anti leero kiba bwe kiti nga omwaka guno bayise wa Kayanja nga tugeza ayinayo 24/7 I mean 77 eyo yamafuta oba ne gavaayo ogenda bawulira nti kati bali mu P7 oyigirawo ekigunduwa pasita wizinga agamba nga Kayanja ali ebisiyaga kyokka twalabye omwana wa Kayanja agiye yawasi andi kakati era kitegeeza aba akaze n'ebigambo bye kati omuntu ali ebisiyaga azaala kyokka ye atabirya abaana be tetumanyi oba tetumulabako ku birthday y'abaana be wadde omukolo gw'abaana be kiki kati aba alina okuddamu okwetereza ate tetulaba mukyala bw'afuna lubuto ani ali ebisiyaga ku bwombi mukyala w'okufuna lubuto ate maama Teddy akyazaala Susan fiance we sigwangamba Susan se mukazi we fiance dating mu mukwano ogw'okudatinga bazaaliramu bantu bazaalira ku nzija oba Susan akyalina mbaga omwogerako nnyo sikaawulira linnya lye senga Susan saawulira linnya lye senga Susan nakumala nakukyawa kuba kyamponya bingi n'egirasi mwonywera bala kujoza nginywere lwaki obulamu bwange wafuuka bikadde chapter yalaavu erina kikalawo n'obumeere bwobe wampa bwenjogerera kimanye nti nno wagwamu enkola ye ey'okwenyumya yeeraga nti amagezi go mangi oba olimatira ddi nti nakukoowa ku bonnaani kuba bali babiri ani gwe mbadde nyimbako badde manyi ogamba abasumba bange naye gwe kankubuuze nabadde ndaba ebintu by'omwami oyo nentuniramu n'abalala bonna bonna lwaki we muvaayo ew'omusajja oyo mumaliriza embeera mbi ddala basiraanya tola n'omukulu bwakyewaaniramu buli anjogerako jja kumaliriza bubi ovaayo nekisira namaziina namunkekeera mukukumba bintu enkikimbo y'esiraani mukukumba nsoggola bisoggo bagita mukukumba nsoggola bisoggo ovaayo nabyo naye gwe akubavudde mu kisenyi bo bali batya wangaanina nti sibamanyi tewantama kwewunza andi kati abavudde mu kisenyi sirina abantu bali prominent balabika kati ng'eyo kuba kati ewamu wali abalabika nti Bakyo alabika Lugonvu alabika Gova ali bulungi yerwanako nnyo yagenda Mutukula natereza empewo ayo we Masaka tewakimanya era tebaagala kumulabako ani akulimba yamubuuza nja kunyumiza nga tetuli wano oba tekimanyi ekyo oyo muyirawo omubiri Lugonvu muyirawo omubiri
Gwe twatogerako muyirawo omubiri naye okimanyi nti nno yonna si bituufu Lukomba ali bulungi yagenda yevuddeyo yagenda Mutukula ekyo sikimanyi nze nkimanyi Mutukula eri ekkanisa kusaba naye tukuza naye mamulako ekiseera n'amazina namamukeera ekisimbo musombola bintu kati Pacho yali atya nezidaaza tali bubi ali wakatikati tali bubi nnyo ali wakatikati ane moroka yevuga ane ebbaala lye aba tali mu Kampala oba osolozanyisa obulamu nze yaba oli simumanyi nnyo ne moroka takyali na musajja wati abaana boye baamala osoma kasita eno dimukose batandika TV yaabwe yadduka mangu ite bamugoba ate teyagira era ekisirani oba ogenze nakyo ate yakisembereranga nnyo kiringi okutta ku sente ezo naye era yalina ebyamutaataganyako era kwa TV yaabwe etambula TikTok beba balinga abamanyifu bemmanyi nze nga tonjogedde biini toli bubi mwaka ogwedde walina oyinza okunoonyaako mwaka ogwedde saakumanya nnyo kubanga twali beef eri yali ekyaliwo ng'omanyi sina beef mbeera yali naye bakagato kolimu kamaanyi kabalage bwe kidiini kyamaanyi jozi kyekyo toli bubi tobaliwa mubali bobi sofa opakinze kawondo yadde enkadde naye era toli bubi sofa yadde enkadde naye batoli bubi sofa beba bamanyikiddwa bemanyi abalala sijja kuwaayiriza besimanyi waliwo n'omuwala yagenda ministry yaki Joani akola ministry yagali mu gavumenti yaliyo kudda majestic yaliyo dda ati bwe nkugamba nti eno waffe simanyi kale bootero sanga ale waffe Lukman Junior Mutesasira nange gundi yavudde akola ku ddembe kajubi subi poliisi yavudde sente za kajubi omumanyi ye first gundi yawe ku radio gyensooka owuliza ku macha program ye ekyombo yavudde Lukumani akola ku ddembe ye kati kajubi yali liddawo Mulondo akola ku beat ni omulala awo Daniel muntu aba akola capital oba wamwe talina kisiraani nze nkola n'ekitongole ekitegeka omupiira mu ggwanga kyaki kola ne fufa naye tolina mmotoka eyo yiyo gyenzigiddemu naye azise yafufa andasebe singa eriko brand za fufa magoga kuwamba ezafa zonna ziriko brand magoga kuwamba amuweeri kati n'akuweeri eri MM1 tasola gigabe yamaani vuga yange ngamba yakuwa eyiye egyabadde naye enkadde nsaba amuweeri nedasebe ekitongole kirimu abakozi abasukka mu 2 ng'era nze gwalondayo okuba mukozi mulungi yefufa egamba ki tetulina mutawaana fufa omuntu gwensinga owulirizaayo Scovia mukwano gwo si mukwano gwange talina na namba yange naye muwuliriza nnyo omuwuliriza ku radio ali penimulus sikimanyi ekitegeeza kyegeno paper alina zekitegeera penimulus manyi kitegeeza ye muntu aweereza ebintu nga muweereza omuntu ali ekyo kinnyini kale Scovia no linnya lya TikTok byazanya naye ye prona pro sinabuzaana Morning Express omusamizi oyo bambi muwuliriza kale lwakuba ndi musamizi naye nga muwuliriza musamizi akubirawo ensasi akubirawa nabuzaana sinya lyangundi sire kalinnya lya kika so kati ewaffe abavaayo tebali bubi South Africa mbazibudde amaaso ne batandika okwerwanako bagende basumba balina amafuta basabire baddengu ekisaani kiba tekigenda kufiirako ate ababeerawo obudde obwo nabyo byanjawulo abavuddeyo n'abaliwo n'abakyaliyo olabeko omukozi wa sooti yenangaga nti ngenzeko kuwumula nga bolaba katisi bagundi bagenzeko Dubai temulaba ku bufaane nga bali Dubai biri awo bikuyiro biri awo biringa jjinja likwasire naye bapaakinga paakinga ki Eric Sebalamu avuga Spasio Mutebi avuga Premium bakyagirina ina Premium njeru
eri grand era sana grand ono alina akagongo bwe kati yani wa kamera alinamu entumba mpuka alinamu entumba babiranko ne ku parliament eyo Segirinya mune wa Segirinya ani ajerega nnyo atuma amanya Segirinya ati waliwo mune wa Segirinya erina premier njeru bakabajiddamu kiri Segirinya gusegwe mu fulia ya black moto Segirinya gundi Kayembe Justin avuga mu kaki namuleka talina abalasi bamanyi lero bokabemanyiko benjogedde nze abaliyo tebanneegombesa era sinza gamba nange nti banga gundi kubaliyo Apollo yani simanyi na samulekayo omumanyi akola sports akola bya gundi samulekayo naye bya fuzi samulekayo era bakiyole emmere wani wajati kasaba nga batekayo so kati abavaayo n'abakyaliyo abavaayo tubakira naye kati kino ekintu kibagamba nti bw'ovaayo oba tewugenze mutukula omugusire n'amaziina otambula nago abaana bagujjako batya ogukolimo n'amaziina ogusira oba ogenze mutukula agenda omusumba n'ansabira yawo ku William Street Sekyamaria yanamukyazaako akubulya story gye yansangamu nga mpane transport yanzize waka ng'omaze ovaayo nga nkweyawo kuya mutunda masaati kweteweerwanako ko nga wakavaayo natoba omwaka kumbi mulamba abasajja abo balaba batemu babiri babeereyo nga bakuteeseza bubi mwana oyo muwa obutwa emyaka ebiri ajja kuba afudde mwezi gumu ajja kuba ali bwati ekitegeera ateesa naye Katonda atakanya gundi nteesa z'ababi tazikola ki taziwa budde naye nze waliwo ebintu omu byesigenderako anti gwe otakigenderako tekitegeeza tekiriiwo ekyo ekintu ndowooza ya busiru mbwe ebyo bintu bwotobigenderako ebikubaako gwagambye kankubuuze bw'ofuna siriimu n'otomugenderako nze kimuteekako birowoozo agaana kukuluma nga omufuna akuluma kati oligwa biri kufumita nze sibigenderako ebyokuwenyera bigana kukuluma era olikuluma ekintu oba okigendako oba tokigenderako kye kino akyaze mubulamu kibaawo omusajja ono ddala nteekateeka ye yakulaba nga temuli bulungi era bawulira bubi nnyo okuba nga nzisa kyebaagala kyeki kubeera ng'odooba bw'ova ewaabwe obeedo ng'odooba kati nga bwe mbakansolinga ate baagala nze ndoobe mpaka mu ttaka negyosalawo bakansolinga naye sijja ddooba kati ki kyebaagala nti obeere ng'olya kasasiro oba ng'oli mukabuli obanga mukabuli mu ttaka era bwe naafa nja bamponya amabanja nga nina bangi bonna abavaayo baba baagaliza kabuli nakubeera bubi oba mmwe abavaayo batebaagala osaksesinge kati oba beeri ewaffe wabeera nga bagenda kukuba ng'oli manager ne bakuzza mu kamera maani emotion tobimanyi oba tokona bubaanayiga bamala ogirawo ensi ekwerabidde oba badde oba ku TV ensi ekwerabidde nga bagoba yeye ngoba obadde manager kakati damu studio ngoba naye abo bonna ena bullshit NSSF basasula oba yembooza eri mu Kampala ogingo yatuswanga NSSF era oyina NSSF naye ze bangamba nzire bampa ebipapula nabikaana nekyereze NSSF ze nateeka ku lwa bugingo sizazaagala anti ziba ku akawunti yo si ya Bugigo bazimuwe ngenda kutandika nze natandika NSSF yange endala kati olina akawunti bbiri eziri zijjaeyo ate osobola zijjaeyo tonaweza myaka omusala gwayo gujja 29 gwajjanga mu mwezi nga guweddeko okujjako Bamiteri we yagenda netufulamu ebizibu by'obutanga bakasoma beesaze ku kyaki ogamba bwotyo anti baatuwanga ku ssente anti teba bakasitoma bo babeera basabye endiga oba kale fe twabasabirizanga bakasoma be bano abaalinga baleeta obulango ku midiya
tugasa beba clients batugasa kinga sente zavanga mujate zana tumaide ate emisolo gya media giraka gyabanga mingi UCC Cabinet NBS nayo ina kyaki wejja sente ndio abakozi bayo ena media nyingi abakati omukulu yewadira kinti ina media nene mbwetuka bwonna mu kwanga toliba batu etuka mu kwanga tusana kweyimirizaawo ayinza okubuuza gwajibirizawo kyekyatuletanga ku mulinga sato ba mugwe 11 okujja okwebaza batasoma abantu ba ku sente ezo kyaki abakozi mwenna ngamino okujja mu family abagobye mwino okujja mu family church members sikwa customer bachoma baba tujja ka sente ane mu akajja ane mu mwaza kwa talonda obutunda owa mangamba alima alina famu y'obutunda ngalunda butunda bali mako alimo alunda obutunda alima n'enkoko kubanga banne abasinga amanyi bagatadde nnyo kati mu kulunda nakola ki ate bali nabo mu ka competition tewatani nagwa alina mu competition alina enjiri ya competition navaayo nze ya mu jokes enjiri eba ya joko enjiri yo kyewalira mbwalija nakwegana nto mwanga okujjoko ya munji nanji muunga mubuli ya mujukiza waziwandikanga nazogeranga yimukula miezi mulungi najja naye simula akatambala ke nagiwawo asimula kumbajjukira joko yo agenda kumbulanga wano mukwesimula ogole aba agenze kumbulanga naye ojo bakubenga alamagezi wagadde ewa mwekyabanga kiti twekubidde nnyo saidi yange olidde nnyo emmere yewaffe totona twakulyamu andi nze saabeerayo kwewaka simanyi nteekateeka wekyali ani kali ne waffe yo ebifaanagano olw'ensonga lwaki mwogera omusumba nga yali abadde ku mazzi gati ne munywako yali abadde ku mulimu ne mujjamu n'akasente ne mugulamu n'ettaka ettaka liwagule namugongo tewali jjomba towayiriza tewalija ku miryamu y'omukyeni wakuba ettaka liba lya mitwalo 4 oyofunana nga bali tutambulira awo nali wataano naye nga bazituka mpaka 8 ettaka liba lya mitwalo 4 5 3 nkaaga kakadde ettaka liba lya bbeeyi naye kiri kyobuuza nti byabanga bitya gwoba twavudde ku kya jokes kikati saalabako nga oba jokes apanga olwayiwazimuwa oba apanga naye tenekirala nze wali mukyaki kusoomozebwa ki kwosinza okufuna mu media z'abantu abalowooza nti balobola kusoomoza kwensinza okufuna bwetasasula mu budde kyekisooka however abamu basasula naye direpe obuzibu bwayo bwe buno nti omusajja agenda kutwala emyezi egi entakusasula kati emyezi 3 ogyakututte tolowooze kuva ku mulimu ate tolowooze nti oba agenda kukuwa enkya kati ate bwakuwa nakusasula omwezi gumu kati omwezi gumu ogwo bwagukuwa nga omanyi Uganda bwetambula olina amabanja mu ddwaliro gyonajjanjabira omwana fees landiyo na biki zonna bw'ozisaasanya ne ziggwawo enkya batunka bulungi adema yatunka kasana ezera singa nagambye dde kati zikuggwako enkya n'olabawo obuvunaanyizibwa okuddayo ku mulimu gwe okole kubanga zo ziyakwate zakoze ki zaaweddewo so singa ziba nti zira mu budde singa abo abasajja tebakyalina abakozi anti oli ajja gamba kankamirika emyezi gyange 5 zonna nzitereke wamu enensuubula endiboota mu wino amawulire tebagagezesa amawulire munaye kulinga kuyimba oyingira media oyinza n'okukolera eyina omuzindaalo ogumu naye nze kyantamya ku bantu abo bwe nabeerewo omusumba nga afuula serefu gundi ng'akutegeerera mpaka mu byenda ekyo tekyaliyo nnyo nze kyasinga ate kyesiza okulaba media zino eno kuba nti ffe aba presenters oyinza oba nga audience yo ekomaku mu eyo community ebale nnyo tekyali kusorti nga audience yange
church bakubengalo kati usanga abantu bakusanga ku church mubugu nganti oli wakabi oli wakabi ate media zino kizizo no zinta byamba itawe zitanya emyaka gy'abaana mwana bera ku media olwokuba irawe yazike bafuna sheda kulatano ku kikulu obulamu bukoze ki buwedde nagula akamotoka nga kiwedde yinga atambuza ubwo tagazi ya bwongo takola ki media ezo zikisenyo fito y'abaana media ezo soka za sente ntono ate nga sente ezo zirwayo n'abaana erando za kibadde kigira mu butezimba buteyongerako bange sente kyamazima tosola zezimbamu so ebimu ku challenges mpozi n'endala gye ninga eyo njikugambye okuba nti audience yekomaawo ekirala kyendabye mbasajja bano olemerera okukola ebintu byebirala bakwata obwongo olina kuweereza ogenda okulaba nga Monday to Monday obeeraawo bw'obasaba nti olwakoola okusatu n'olwokuna nange nkwasaganya ku byange ojemedde omulimu toyagala kukola oba sinakindi asobola okuwa programu ng'ebikka by'obadde okola ebirala final osigale nga gw'okolaawo ekyo si kirungi era abasajja bakatonda mukikyuseemu bw'oba otegedde nti nno tosasula bulungi naye ng'omwana alina soose endala muleke abeereatako ekirowoozo lumu nakiwa human resource waffe meeting ngamba naye mufuna eddwaliro lye mukolagana nalyo singa mandwaziza mukyala wange n'omwana wange banange nga omusawo gwaffe tegunnajja nga tugenda ne batujjanjaba ssente bwe zituuka nga bakola ki nga batemako eyo nga eddwaliro litabbiiru nga bikola ki kubanga kati otuuka n'olwala omusaala tegunnajja tolina option tolina insurance tolina kiki n'ekirala salary loan abo otunulira ebitongole ebirala oba abakozi bannaffe abalala betukola nabo obalaba nga omwana akulakulana mu bbanga tono nnyo gwe story kitwakolera wamu twasomeramu tokoleramu biki n'akugamba nti ku mulimu gyakola bamuwaki salary loan nga salary loan eyo emuyambako okukulaakulana oyinza okugamba nti bamuwadde miliyoni ze 7 nage n'asiba kataka ewaffe nno kyabanga bwe kiti bwebanga wafuna mitwalo 5 ng'ogenza ow'omukulu akweyo kalooni ng'ekinene nnyo akoma kakadde oba 8 kyabanga nno kirungi wabanga looni yagikuwadde naye nga mu banka yagaana anti omanyi ekibagana mu banka ekibagana mu banka kyekino banka bw'ojjayo looni okusinza ku nziza gy'ogenda okuzayo ssente ezo zibeera according ku date ezo nnaku z'omwezi nti banka yo wagigambye bwenaku z'omwezi 31 oba lumu yabba ndeese ssente naye ennyonnyolwa ekigaana okusaba abakusajja abo ekigaana abakozi bagende mu banka bajjeyo kikino bali bagobera we baagalidde anti kyo kyenkugamba nti tajja kukkiriza banka oggyeyo looni nga ye wana amanyi saawa yonna ayinza okugoba kyobola bicontract byabwe bibeera biri controversial ekyo biri controversial ekyokubiri tajja kukkiriza oggyeyo salary loan ng'akimanyi nti ontasasula up to date tasasula ku nkomerero ya mwezi bw'abanga asobola okutwala abakozi ne bagenda emyezi 3 emyezi 2 banka ekyo nekikkiriza ate nga banka esala ku musaala NSF esala ku musaala peyi basala ku musaala kyobulula bangeera kampani zezo ezisinga abakozi bazo tebalimu NSF kubanga babosa they are not compliant. Naye wali kibiina kiyinza noonyeza ku bantu abakozi baani abakolera mu bundi ezo webiri naye challenge ngenda gikugamba kati ze ensonga zonna UCC esobola okukiyingiramu Ministry of Labour y'abakozi esobola okukiyingiramu Media Council esobola okukiyingiramu Uganda Media biki ebyo esobola okukiyingiramu Akime ebinabyona ebitudde ebyamawulire challenge Human Rights Network for Journalism uja kade uja jireke ola uje lemye okweraba tesobola kati kulaba mulala kale nabina ebi bisobola okukola ki okuyingira mu nsonga zino naye ekiri ekintu kimu abasijjano kibasooka okukola basooka ne basembeza gavumenti bwebba ne bama mikwano gya gavumenti fetujiwalana naffe ale gavumenti gwe kumanyi okusinga oli gavumenti ya Uganda nga bw'ogimanyi kwe gavana ne bakwata ku bugundi oyo bakuba essimu kati abamusajjawo nsumbawo kimu 2 MK project kimu 2 MK tulimu MK kakati MK first son naye bagaye talaba
abaire alaba naye kakati talaba olowooza kati kankubuuze nanto ambala ku pasente no kankuwa ekyokulabirako ku bantu ku bakozi b'oku Soroti balinga bameka bangi twaweranga n'ataano tutwala 5 ate kyaki naye bangi nga bameka abakozi baayo endiga ezijja mu kyaki bakirayant balindoera 13 kati MK bw'aba anoonya kalu yeetaga mu 5 bayetaga ziri 15 yaziri 15 kati abakulembera kati MK asinga akwegamba asinga mwe mutwala ensonga zammwe ne oluli 14 zitwala yasinga tunula z'abaani anti kakati era abalala gamba nti taata wange abaddewo nga bamuwagira mu kalulu akawedde bano abasumba bagamba nti no bamuwagira bapafominga batya mu region mwe bali sente ate abasumba b'e Kampala mutwalira mu buwumbi ab'omu kyalo gy'awangula batwalira mu kadi abasumba b'e Kampala babuloka abasumba b'e Kampala balwanira sente ezo zatotogana mu ng'obukolwa mu campaign andika buli omu ayagala buli omu ng'ayagala akabaliro kabateekeko okusabira eggwanga buli kaseera onosabira gwanga kololo onosabira gwanga wa president onosabira gwanga wa onosabira gwanga ku TV onosabira gwanga oncha kusabira president bategawo obutuula bwa sente ate nne batasasula bulungi bakozi ate nga bazibawa sibule n'abantu ne babajja n'emisolo ne babakenderezaako abantu abo babala kankuwa ekyokulabirako leero kati sikyabasumba ky'abantu balala waliwange ebitongole ebyawangayo emmotoka mu COVID nawe nakwata ddabo kabini ya milioni 2 n'agiwa yalinga asanyusa eki gwanga libeerewo mukendeeza musolo Uganda babala oli akwata emmotoka ya milioni 2 ng'abaye bagenda mukendeeza omusolo gwa milioni 5 waddeyo mu COVID twetetaga mmotoka tetambuga nako ne batwatwala tuzeetaga zaavuga bameka baali babalanga musolo bali basaba bayita mabega gavumenti bagigire nabo bagiwe ekyoja mu miro emmotoka zaali kyoja mu miro osule bulungi bamikwano tubagala nnyo mweraba